Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kyokola kyakabi nnyo okubanga otambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV. Sebamulide Patrick nze mbeerawo okubeera nga ate nkutuusaako byonna nga bwe biba bizze. Kakati waliwo amawulire wano genjagala okubanga nkuwa mpuliriza ogategeere era ogende mu comment section ombuulire olowooza otya ku nsonga eno. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, amawulire gaagano genjagala owulire, genjagala ate obeere ng'otegeera. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza Katikkiro ayingidde mu nsonga eza leader of opposition. Jjukira Mathias Mpuga yaliko leader of opposition, kati nga wetwogerera leader of opposition yaliko bamuyita Honorable Joel Ssennyonyi Basekezi ku kibiina ekya National Unity Platform, mubaka mu parliament akiikirira abantu ba Nakawa West. Honorable Joel Ssennyonyi eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati Charles Peter Mayiga Katikkiro ayingidde atya mu nsonga zino. Nina ekiwandiiko wano kyengenda okubanga nkusomera nga kino kiraga nti Charles Peter Mayiga ayingidde mu nsonga za leader of opposition era nga naye alina proposal ye gyaleese agitadde ku mmeeza agamba leader of opposition obudde buno okusinziira ku statement eya Katikkiro agamba nti leader of opposition yandibadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ogenda kuŋŋendera mu comment section ombuulire okkiriziganya nakyo era ombuulire oba okitegedde nga tetunaba kubanga tugenda mu maaso. Kugambye nina ekiwandiiko wano kyengenda okukusomera obeere ng'otegeera butya Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'ayingidde mu nsonga ya leader of opposition. Wuliriza wetwogerera ng'omubaka amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard, ono mumumanyi bulungi nnyo, namukuwadde amakya g'olunaku olwaleero gwatugoberera. Honorable Lumu Richard nga yatembeeta etteeka liri oba ebbago liri eri bayita private members bill. Honorable oyo amanyiddwa nga Lumu Richard akiikirira abantu ba Mityana municipality Mityana South mu parliament eno e11 ku kaadi ekibiina ekya Democratic Party. Lumu Richard yaleese etteeka limumanyi era lye mwawulidde obulungi ennyo ng'agamba leader of opposition yandibadde akubwako akalulu nti ekibiina ekya National Unity Platform nga kireeta amannya 3 nti akati nze Kyagulanyi Ssentamu nsemba abantu bano wammanga, njagala Joel Ssennyonyi, njagala John Baptist Nambeshe, njagala Anyawo Betty Namboze bakireke. Kati nti parliament ng'eyita mu babaka aba opposition abaliyo nga bakuba akalulu nti kubana abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu basindise mu parliament, mulowooza tugende naani? Nga akalulu kakubibwa, akalulu abeera akawangudde nga yalangirirwa nga leader of opposition, aba opposition bwe baba beerondedde bangi bakubyemu ebituli mu nsonga ezo ng'olwo balaba nti wajja kubawo oluwenda Mwami Museveni wabajja okuyitamu abeere nga ate amanipulatinga omuntu oyo gwe balonze. Sinakindi n'okubeera nga lwe banaalonda lwennyini ajja kuba influencinga balonda oyo anaamwanguyira okubeera nga ate amukozesa oba olyawo ye ebinaaba bigasa ekibiina ekiri mu buyinza so si bali abalonzi. Kakati olwaleero wetwogerera gwa mpuliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga ayina proposal gyaleese gyenjagala okubanga nkusomera otegeere abiyingiddemu atya. Agambye ayagala leader of opposition abeere nga ogenda biwulira naye nga ye Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera singa etteeka lya Katikkiro liyita olunaku olwaleero ye okusaba kwe oba proposal ye eba etteeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu direct mu parliament nga ye leader of opposition. Mukutu gwa Redson TV njagala kusomera kiwandiiko kino kansooke mmala okumira mu katono nnyo mu lwendo lw'otuzzi nze gye tweyongereyo tovaako nkubuulire Katikkiro ayingidde atya mu nsonga zino era ye ateesezza ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kutu gwa Red Zone TV. Sebambulire Patrick nze mbeerawo okubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwe ziba zizze bwe nzikuwa naawe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera omu ku abo abasooka okumanya. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga alina proposal gy'ayina wano gye njagala okubanga nkusomera ggwe ompuliriza obeere nga naawe ogitegeera bulungi nnyo otegeere omusajja ateesezza atya, omusajja ateesa ki. Kati gwe mpuliriza ogenda kubanga ogenderako katono nnyo mu comment section. Njagala ombuulire ensonga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ogenda kuba ogiraba otya nteera mu comment section. Olowooza mutuufu oba jjukira bino byonna nga bwe nkugambye bijjidde mu budde nga Charles Lumu Honorable Lumu akiikirira Mityana South ayina ensonga gy'atadde ku mmeeza ey'ababaka b'opposition okubeera nga be balonda leader of opposition waabwe. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu official website ey'omukutu ogwa Nile Post, wuliriza bwe bagamba nti Katikkiro Mayiga proposes constitutional change to elevate presidential runners up as leader of opposition. Nti Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba era yateesa nti wabeewo okukyusakyusa mu ssemateeka bagikwateko mu njogera ennyangu, nti bakwate ku ssemateeka ku constitution eno bakyuse ng'omuntu okubeera leader of opposition alina kuba nga yakutta ekyokubiri mu kalulu second runners up, presidential runners up akutta ekyokubiri mu kalulu. Ne nkuzaayo ko wali emabega kalulu ka 221 okusinziira ku byabakama ye agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yakwata ekyokubiri. Kati okusinziira ku proposal eya Katikkiro ye ng'agamba eyakwata ekyokubiri mu kalulu akabakaggwa abeere nga takubwako na kalulu wabula nga automatically afuukirawo leader of opposition era ng'atuula mu parliament nga yatuula mu office eyo ey'obwa leader of opposition. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko kino abagamba bwe bati the Katikkiro of Uganda Charles Peter Mayiga has advocated for a constitutional amendment that would automatically assign the position of leader of opposition LOP in parliament to a presidential runner-up. Nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye era ategeezezza nti wabeewo okukwata ku ssemateeka okukwata ku constitution eyo nti mu kugikwatako omuntu eyakwata ekyokubiri mu kalulu akabakasembye eyo abeere nga yalayizibwa era yateekebwa mu office eya leader of opposition abeere nga yabeera leader of opposition kubanga yakutta ekifo ekyokubiri. Wuliriza, Mayiga asserts that the amendment is essential to guarantee that the perspectives of individuals who did not support the winning candidate receive adequate representation. Njagala ompulirize bulungi nnyo era njagala ogende mu comment section ombuulire okkiriziganya ne proposal eya Katikkiro. Agamba bw'ati nti singa ekyo kinaakolebwa bwe kityo bano abantu obukadde n'obukadde baba balonda omuntu waabwe n'atayitamu oba n'atalangirirwa kubanga byanjawulo okuwangula n'okulangirirwa mu Uganda byanjawulo. Ti singa tugeze gwe ampuliriza ku Red Zone TV olonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabakama n'atamulangirira officially Museveni n'alayira nti mu parliament Kyagulanyi Ssentamu yaba agendayo nga leader of opposition era nga teyeetaga kubeera nga alina constituency gy'akiikirira wabula kasitaba ng'akutta ekyokubiri mu kalulu ekyo nga kimutwala direct okubeera leader of opposition. Nti okusinziira ku Katikkiro nga ye agamba kikyo kijja kuyambako bano ababa baamulonda okulaba nti omuntu waabwe n'ebirowoozo byabwe bigenda kuba bikiikiriddwa okusinga bwe binaabeera nga byonna bituuliddwako oluvannyuma lw'okuba nti anaabeera ali mu buyinza ate nga leader of opposition mubaka wa parliament alina baakiikirira. Awo kiyinza okubaawo n'engeri gye kitajja bakasa bulungi nnyo. His proposal was influenced by his interaction during the 2013 Etofali fundraising drive with then the leader of opposition Nathan Nandramafari. Era bino yabyogerako ko ne mwaka ogwa 2013 bwe yali asonda Etofali ebiseera ebyo ng'ali leader of opposition yaliko yali Nathan Nandramafari ku lw'ekibiina ekya FDC oba Forum for Democratic Change. Ebiseera ebyo nga kikyali intact. Nathan Nandramafari akiikira abantu b'Ebudadiri eyali leader of opposition. Katikkiro yali ali mu kuŋŋaanya Tafari n'akyogerako kati akikomezaawo. He underscored the importance of direct representation, arguing that it is more effective than relying on intermediaries who may not fully align with voters' preferences. Uliriza,
nti singa kisigala nga bwe kiri ekyamazima tekijja kuyamba era tekijja kugasa mulonzi wa wansi asembayo eyalonda omuntu we abeere nga amukiikirira ate omuntu oyo ne bamufuula leader of opposition nti abantu we batyo ayinza obutakola bulungi nnyo era n'omulonzi oyo ayinza okufiiringa nga atafiiriddwako era ensonga lwaki bannayuganda bakambwe Katikkiro agamba without going through someone else with whom they may not have a smooth working relationship as we have seen many times nti kino kiyinza okuyambako okukola ekintu kyennyini ekituufu ekiva mu bantu oba abantu kye baagala oyo bwe baba balonda akole era ajja bikola olw'ensonga nti be baamulonda. So ono leader of opposition bwe balonze ajja kuba alina ebiragiro by'omuntu omu kuwakolera oba oliawo nga tebijja kugattako oba oliawo ng'akola olw'enkolagana eyo eba eriwo wakati we ne mukama we aba yamulonda. Kugambye njagala ogende mu comment section commentinga nga tovumye nga tovodde ate nga toyogedde bigambo bikyafu wabula genda mu comment section onteereyo ombuulire okkiriziganya na bino oba tokkiriziganya nabyo era ontegeeze. Comment eyo tujja gituusa era tujja gisoma. Mayiga expressed hope that members of parliament would support this idea if a relevant amendment is tabled in parliament. Nti ababaka ba parliament okusinziira ku Charles Peter Mayiga Katikkiro nti bandibadde bakkiriza ensonga eno era bandibadde bakkiriza okusaba kuno era bandibadde bakkiriza propose eno olw'ensinga enaabezze mu parliament. His remarks come amid discussions around the proposed amendment to the Administration of Parliament Act introduced by Lumu Richard MP for Mityana South constituency under the party Democratic Party. Uliriza nti Katikkiro ebigambo bye bino oba okusaba kwe kuno oba remarks ze zino oba proposal ye ejjidde mu budde nga Honorable Lumu Richard yakamala okutebolinga n'okuleeta ebbago okuyisa ekiteeso ekyo ekyokulaba nti leader of opposition akubwako akalulu era nga bo nga ababaka ku ludda olwa opposition nti nga be bamulonda. Honorable Lumu Richard akiikirira abantu ba Mityana South mu parliament ng'ali ku kadi ekibiina ekya DP kiri ekikulemberwa Nobert Mao. Ate nga bwe twogerera Nobert Mao ye minister wa mateeka, Minister of Justice and Constitutional Affairs, kati nannyini kibiina era party president ow'ekibiina ekyo Richard Lumu mwava ono ali mu kuleeta etteeka oba ekiteeso ekyokubeera nga leader of opposition bamukubako akalulu. Kati nno gwampuliriza njagala obeere ng'ogenda mu comment section ombuulire bino by'owulira obyogerako ki. Lumu's amendment tabled last Thursday during the Northern Regional Parliamentary sitting in Iguru, seeking to allow opposition MPs to elect the leader of opposition. This proposal has been met with a strong resistance from the Forum for Democratic Change. Ulirizawo bulungi nnyo wano nti an amendment eyaleeteddwa Richard Lumu olw'okuna lwa wiiki ewedde bwe babadde batudde mu kye baatuumye Northern Regional Parliamentary sitting ezabadde mu kibuga Gulu wakati nga parliament eri mu nteekateeka yaayo oba eri mu kukwasaganya ebyo abakulu abagikulira bye bakkaanyaako nti bakwasaganye kye bayita regional parliamentary sitting. Tibagenda kutuuka mu regional ez'enjawulo nga batuulizaayo entuula zaabwe. Tikati olutuulo olwasoose kino gye kyavudde Richard Lumu kye yaleese wabula kyawakanyiziddwa nnyo ababaka naddala abali mu kibiina ekya Forum for Democratic Change ekya FDC. Wano nno weesitegedde kibiina kyo kubanga tukimanyi kyeyawulamu. Wuliriza, under the current system the leader of opposition is appointed by the opposition party with the largest number of MPs. Tiwetwogerera mu system eriwo olunaku olwaleero leader of opposition alondebwa ekibiina ekirina ababaka abangi ku ludda oluvuganya. Nti kati nga olaba example y'ekibiina ekya National Unity Platform wetwogerera kyekirina ababaka abangi ku ludda oluvuganya mu buli ngeri yonna kyekirina okusalawo ani abeera leader of opposition. Lumu, however, seeks to amend Section 8 of the Administration of Parliament Act to allow all opposition MPs to elect the leader of opposition irrespective of party affiliation. Uliriza nti Lumu Richard omubaka akiikira abantu ba Mityana South nti yagamba era okusinziira ku ye kyalowooza nti leader of opposition bandibadde bamukubako akalulu bo ababaka ba parliament nga tekuli kibiina kimwova.
nga singa amannya gajja nti waliwo Ssenyonyi, waliwo Mpuuga, waliwo Sseggona, kati ng'ababaka ba opposition okuli aba FDC, okuli aba DP, okuli aba NUP, okuli aba UPC, naye jjukira ebibiina bino byenkusomera nja kukubuulira emabega kaawo nga mmaliriza nti babeere nga be balonda ani agenda okubakulembera mu parliament. This change could disrupt the tradition where the opposition party with the most MPs hold the lead of opposition position, giving smaller parties like the DP more influence. Nti kino kiyinza okuleetera ebibiina bino ebirala ebibadde n'ababaka abatono kati nga bolaba DP nga bolaba UPC ya Jim Akena mutabani wa Milton Obote nti kati ye inayo ababaka batono naye nabo bajja kuba bafunye we boogerera era bajja kuba bafunye engeri nabo gye bayinza okuinfluencingamu ebintu. Kakati nno wano nga mmaliriza njagala okuzaayo ku nsonga eri nti ye Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ye proposal yegamba bweti leader of opposition abeere nga takubwako kalulu ate era nga talondebwa kibiina wabula mu race ey'okulonda omukulembeze w'eggwanga tugenze mu kalulu ka 2026 tuli mu kulonda ani agenda okuba nga akulembera eggwanga alondeddwa yenna abalayidde. Kati omuntu akwata ekyokubiri abeere nga yafuuka leader of opposition automatically nti kakati tulonza akalulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde era alayidde nga president nti Museveni akutte ekyokubiri example nti singa kijja bwe kityo kati ng'olwo Museveni ajja mu parliament nga leader of opposition okusinziira ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba nti leader of opposition abeere nga ava mu format eyo. Ompulidde bulungi nnyo oba ontegedde bulungi nnyo? Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda agamba leader of opposition abeere nga ye muntu akutte ekyokubiri mu kalulu akaba kalondeddwa mu kulonda okuba kuyise nti kati tugenze mu 2026 nga bwe nkugambye tulonze era tulonze leader of tulonze akalulu kwa president oluvannyuma lw'okulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alayidde then abeera akutte ekyokubiri oba anaabeera Museveni oba anaabeera Muhoozi oba anaabeera ani ng'oyo yajjanga leader of opposition automatically awatali mukubako kalulu. Naye kati wuliriza okuzzaayo ku proposal eya Lumu Richard ey'okubeera nti omubaka wa parliament agenda okubeera leader of opposition abeere nga alondebwa. Kati wuliriza ebibiina ebiri mu parliament ya Uganda olunaku olwaleero mu parliament eno ey'e11 ekibiina ekya National Unity Platform kyekisingayo ababaka abangi bali 55 plus something. Ekibiina ekya FDC ebikirimu mu bimanyi kyatagala dda era bangi balowooza nti kikolagana n'abakulembeze abali mu buyinza. Jjukira opposition erina kubanga kibayita alternative government, erina kubanga ewabula, erina kubanga evuganya, erina kuba nga eteeka in check government ebeeri mu buyinza. Kati NUP bangi bakkiriza tebadde ekikoze bulungi nnyo nga bwe erina okubanga ekikola. Era wano wenjagala okugambira ontegere bulungi nnyo singa kiba bwe kityo kitegeeza mu buli ngeri yonna akulembera eggwanga lino ebibiina byonna aba amaze obbissa mu nkwawa. Lwaki? Ekibiina kya FDC tekikyaliwo ebikiri mu biraba era bangi bakkiriza nti kikolagana ne Mwami Museveni. Ekibiina ekya DP akikulembera yasayininga endagaano n'akulembera eggwanga Mwami Museveni era ye minisita ow'ensonga za ssemateeka nga si mulala Norbert Mao. Ekibiina ekirala ekiriwo ekya UPC Uganda People's Congress ekyakulemberwanga Milton Obote olwaliwo kikulemberwa Jim Akena mutabani wa Obote. Ekyo kyo mukyala wa Jim Akena minisita mu gavumenti ya Museveni. Jim Akena yennyini mukozi era alina ekibifo ebyenjawulo mu gavumenti yeemu. Jjukira nno gye balina okuvuganya, gye balina okuwabula, gye balina okuteeka in check, gye balina okulabisa. Ebibiina ebirala ebiriwo nga Jema akikulembera party president kimanyikiddwa bulungi nnyo nti era naye akolagana butereevu nnyo n'abakulembera eggwanga lino. Kakati singa ekiteeso kino kiyitawo leader of opposition n'abeeranga mu parliament alondebwa bulondebwa, olowooza opposition enaaba eyimiridde etya? Mukutu gwa Red Zone TV genda mu comment section nga bwe nkugambye, teekayo ensonga yo ombuulire
obanga okkiriziganya n'ekirowoozo kya Katikkiro ekyokubeera nti leader of opposition ye muntu aba akutte ekyokubiri mu kalulu atalayidde nga president, tubeere nga tutambula. Mukutu gwa Red Zone TV gwe akyatugoberera kyokola kya mutawaana nnyo. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification, ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Nasembyeyo kubanga nkuwa wano amawulire, era mu mawulire ge nasembyeyo kubanga nkuwa gaabadde ga muvubuka oyo amanyiddwa nga Kafero Toby, abangi gwe mumanyi nga Dr. T. Amale, ng'alina ebigambo byagezaako okubanga ate asonseka Abaganda mu mawulire amalala. Era nakuwadde ku mboozi eya Honorable Lumu Richard nenfunayo ko ku bubaka, ate nga bwe mumanyi nti nkola yaffe ntera okuyita mu bubaka bwammwe bwe muba mutaddeko. Ono nagamba kati Ssennyonyi bamuwa byaliyogerako e Bungereza, bamuyise Nanteb, we bali message etuuse. Onagala how much men do waste time instead of advocating for service delivery, niye totaddeeko linnya. Ono nagamba bano abasajja basiru babalagavu, entegeera yaabwe ntono ddala, bamwise Robina Nsanji. Message etuuse bale kubanga kwoli ontaddeeko linnya, naye message etuuse abe message sentence boonona zonna okulwanyisa abantu. Lwaki tebagulaamu ddagala mu malwaliro? Tuli asiima Andrew n'agamba Joel Ssennyonyi my leader of opposition, bamwise tuli asiima Andrew, we bale kubanga gyoli message etuuse. Bekalaze Spire n'agamba oba toyagala kukutiisatiisa na kukulowooleza, naffe tetwagala kutukangakanga. Ategeeza mubaka oli mbwatekamwa, bamwise Bekalaze Spire, we bali kubanga oli message etuuse yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira. Namutebi Hanifa nawe bali kubanga oli message etuuse. Ono ye zaamu zaawedde n'agamba mwe be baagula mwatutamadda. Ono tataddeeko linnya, mwebale kubanga mukyatugoberera. Ono ani? Naula Sharon, webale kubanga koli message etuuse. Julius, webale kubanga koli message etuuse. Shamsha Gre, message etuuse. Semakula Charles n'agamba temutumanyiira gasi yammwe ffe. Message tetegerekese naye, webale kubanga kwoli message etuuse. Mama Kevin okuva Switzerland, webale kubanga okyatugoberera munnange, webale kubanga obeerangawo at least omukutu gwa Red Zone TV n'obeera nga ate otugoberera. Ono bamuyise Hassan Waswa, webale kubanga nawe kwoli message yo etuuse mukutu gwa Red Zone TV. Ono ani tataddeeko linnya, ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebambulire Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza, bannanga atana subscribe nga kikole, obeere nga ate tomissinga nsonga yonna, tutambule nga ffenna. Katwesange mu updates eziddako mukutu gwa Red Zone TV, temuvaako.